Yes. So ensonga ya chosen Becky ne dictator Amir, it was bound to happen. Choga gwabirabirawo ntambi kyekitubeeza mu positions weziti. You were forward there. Waliwo show gye nakola a year ago. Era ne banviirayo bubi abawagizi ba kubya Becky. Ntambi. Eya Becky wabyogerako omwaka ogwo. Bino byennyini byolaba. Wabyogerako. Abaganda bagamba ensibambi edibya muterege. Relationship mwana nakuberanga eyawukana ssaawa zino. Empanga yayo yali etya kati folo musoka ku mpanga eyo ebeera mbi. We seem to be prophets of doom. Yet we are not. Yet you're not. Yes. Naye nga olaba there is something wrong. Waliwo ekikyamu ekiriwo. Ekisookera ddala Chosen Becky mukazi wattu mu kujja wano mu Kampala ajja n'omwana we ow'okumugugu gwajja e Kampala n'amuleeta. Solange Women's Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Tubaziriza abatula ku Shalom 256 mugamba mutya muli mutya. Derenda kuzomwezi 16. Tera yokusaako ka notification bell oba akade nga buli kyonna ekijja nga kipya oba okifuna. Olwaleero tugaba twayamba bintu bingi mpola basapoza affe balaba bali wansi awo betuyisaayisamu mpola naye nkujjukiza Victoria University gwagala okusoma match intake gwagala kukola education togala sasula functional fees oba application fees nedda ogenda kuwasasula tuition yekka obenga osoma gwagala kukola education erijinja road awo opposite Workers House. Nenkujjukiza Solange Women Syrup. Abakyala nga mulumizibwa mu ensonga kya butonde abakyala bazigendamu naye bafuniramu difficulties nyingi that unbearable pain gye babeeramu. Bannange guno omukuba mulanga obeera ng'oli mwami ng'olina omukyala gula Solange Women Syrup. Nobeera ng'oli ntambi nti oba oli kabulaza ng'osobola okugulira sister wo osobola okugulira nesi wo ng'atuuse mu mbeera eyo bannange gula kakakasiddwa aba National Drug Authority kawonyeza ddala obulumi wamala okubeera nga n'abeera ng'akula emirimu nga balina okubeera ng'agikakkalabya ensi n'egenda mu maaso. Solange Women Syrup musange mu pharmacies, drug shops ne supermarkets zonna mu ggwanga nammwe abali ebweru w'eggwanga mumusange mu outlets awasangibwa ebintu ebiva e Uganda gyali bulungi nnyo bannange n'ekyo ekintu kikwagala n'obulumi obw'ensonga bwezityo bannaya tugenda tukifuma bufumi singa muba mukozesezza Solange Women Syrup. www.ticketkibanda.com. Bana ba Ticket Kibanda bo bakugamba obeera ng'otravelinga okugenda mu nsi oba destinations ez'enjawulo cities oba countries zonna ku mirimu egy'enjawulo ogenda kusoma ogenda kusuubula ogenda kuwummula ogenda kukola ki kozesa platform ya www.ticketkibanda.com oberenga ogulirako bobukwingirako air ticket yo ogulirako air ticket oba bobukwingirako air flight yo botyo oberenga embeera egenda bulungi maaso namwe abategese ebivulo era mbajjukiza mukutogo osobola kwenda ng'otundirako tickets ez'ekivulu ekyo namwe abalina travel agents oba individuals ab'enjawulo musobola kwenda nga mugulirako nga mukozesa platform eyo eya www.ticketkibanda.com. Ukiweta kugula tickets sozo genda ku platform eyo buli kimu navigation nyangu nnyo n'enamba y'essimu wansi ojja kubeera ogisangako obakubire oberenga bakwanguyiza embeera. Tulina bannaffe abannana Herbal Mouthwash nana bo bakugamba nabo
genda mu pharmacies, genda mu drug shops, genda mu supermarkets oberenga omujjayo abeera awonya endwadde ez'enjawulo akamwa kawunya bubi olira sayingo senya banyoganyenyera mu mbeera eyo kwesa nana habo mouthwash era naye nana nga Solange tumugambye naye osobola okumusanga mu pharmacies, drug shops ne supermarkets era namwe abali ku igwanga still abatuntu bana Uganda musobola okufuna nana habo mouthwash munno watch yasembayo www.munnowatch.com yo osubscribinga naffe ku mitwalo 3 tokajoka ejja Uganda nabadde ndaba ka movie ka series babadde bakayita kano kewampereza kenda kuweereza ka vije uliyo bakayita the what room something room the crowded room kamwana mulenzi Tom Holland kwekali Vijay Junior yamaliriza Squid Game season ey'okubiri yawedde wabula ate series zokka za juniors ezibeerako buli Vijay wa Uganda gwomanyi oba Jingo oba Emmy oba Uliyo oba Vijay ki kuliko films ezebika ebyenjawulo oba oyagala bukoleya oba oyagala buki Thailandese gwerawo direction detective thriller action comedy buli kimu kyonna munno watch platform ya Kasavu Kanyama kyosaba kyetukuwa Vijay gosaba gwetukuwa film gyosaba gyetukuwa mumpya munkadde kwate emitwalo 3 subscribing kwate simu downloading app yaffe ku iOS kweri wa iPhone ne Android kweri namwe abalabira ku computer solo kusigala ku mutimbagano gwenyi www.munnowatch.com namwe abalina TVs ewaka downloading application ojuzemu credentials ezo zobero otadde eno ku simu so ekiba kisinga obukulu soka kufuna application ku simu omala okubeera nga osigninga app ezo credentials okozesewa la ku TV ku website yes so buli wakuna tuba ne Frank Antambi nga atuwa kwebadde bigenda mu maaso mu week osobola okuna wiki ebeesemberedde wabaawo ebibaawo kukebeze baawo mpola nnaku zirinya tufunyemu wano ne wano lero lwakuna Basi lwakuna sikola ensobi lero lwakuna wiki eweze naba kuchanga onye bosegi nyamulangirira njafu yes bamulangira lwakuna twakola show ya kisegirinya bingi ebize bibaawo obama segirinya okufa kati wiki namba lero eweze wiki nga segirinya afudde gwomu kwatunulira ensonga z'ebyobufuzi era bingi ebize byogerwa yes naka video ke narabye aka Alex Luwemba yes one yabadde akumako omugenzi Segirinya kati nga azina amazina alinga azina budikudde asekera mu kikonde nga asikidde omugagga mbwe yagenda okugamba mbu omugenzi yaŋŋamba Alex gwe abanzirya mbigere yakimanya mbu omugenzi agenda kufa kyannaku nnyo omulenzi oyo Alex Luwemba akyalina nnyo n'obudde okutumbula erinnya akalulu kasembedde naye alina okufuna babayita from politics babayita ba handlers abasobola okumuhandlinga mu situation eno eri very very delicate ate asiminze mbu ali mu kukoleramu ensobi nnyingi oyo zinaakalaba ekisooka yasaagidde mu kintu ky'eddiini ekyo bamubuuza yamugamba nti kawempe north predominantly y'abasiraamu yakiddamu emirundi ebiri egy'enjawulo which contradicts himself soka n'agamba tomanya mu maaso awo nyinza okusala n'enkyuka nakyuka dda okyukola n'osigaza erinnya yatumirako ne jjajja w'obusiraamu n'osobola lisigaza okitegeera yes sobola okusigala naye already erinnya nga lisigadde nga Alex ate nga gwoyo contradicting nga olikyuka mu maaso oba wakyuka dda already wabeerawo obuzibu and it shows a lot of desperation ayagala ntebe oyaggayagga awo wenyininyini woyogedde naye ka video nakalabye n'avaayo n'azina amazina Segirinya tanaba nakuweza ssaawa 72 mu ttaka mwali wadde okutukako ensinga tannaba gw'obadde omuyambi we gwatambula naye buli wamu wafuuka muganda we era ddala walina okubawo that emotional presence bantu bakulabye ng'oli mu nnaku sinajjukula abamu bulabi nti ebya ddala it occurs naturally kijja kyokka yes oba okitegeera ffe tukyegera bayita oba kaladde mukwano gwe tuyinza oba ffe akiraba obulala ayina oba nga abadde mukwano gwe naye nga mu kaseera kano nga wakati w'okufubanira okufuna ogenda mu kifo ekyo excitement ate nekola ki nemubatekinga so ogenda kuluzinga kino kubanga abantu baagala abantu omanyi tukolera nnyo ku psychology Shalom ndi mukwano gw'okumala akabanga tubeera ffenna Shalom singa ogwako obuzibu nendabika mu kamera nga I'm not bothered
ndi mukola business as usual nzina amazina bichoshegera abagamba na interview dala abadde mukwano gwa Shalom ebyadala obo kitegera so it casts a lot of doubts in me so it is casting a lot of doubts in the boy called Alex. He has to get handlers. Ngenda ku example yomukulembeze omanyi leadership bamusomesa tuvola olaba ne royalty si loyalty bine bya kingdoms and what babatwala ne basoma engeri y'okwogera engeri y'okutuula tomala gwogera obambu akabaka byonna so ne mu leadership ngenda ku example ya Dr. Kanokiza Bese omanyi nyumba yewe fana ologira bekawa nyumba ya Bese ologira bye kati kugamba olema nabeko ngali mu bitafetafu kafeta abasali bobali mu kulya bitafuta otaina send azirina yes so in leadership bagamba you don't have to show opulence or no take away mbere fana na the subjects you're fighting for obelanga bala bekifananye ekyo oyinza obanga tolinga bo because oyina sente nyingi bikibikie na yet there is a psychological stature eberawo abantu balaba obafanana kibanye satisfaction ngono alinga fe watolinga bo ne psychological batisambo ya alinga fe kati ono waswa yan Alex Luwemba yes Luwemba yes Alex Luwemba ayina okuteeka wembeera eraga nti deeply ali hurt by sejinya chanyolwa twayizo gamba n'entambi omuntu abafudde batachadda kati no kumanya abantu they have different thinking balowooza bulala we bati nenze kugamba ebikola akalulu babiconsideringa wone gwe nalaba bafiirwa ne bakola by election najja ku open campaign tayogera yafukamira n'akaaba bwati n'awangula yakaba kibayita akalulu kibayita akalulu mukalulu ne banyolwa awamu naawe mukalulu everything matters nina ku example ya Segirinya yafa Segirinya mukalulu ka 2011 akamemba parliament ngazzo okwesimba kulative Segirinya mbigamba bakugamba basajja batuka ekisaya ne batukira landlord we ne bongeza rent nga talina ambi bulungi sente ne bongeza rent landlord namugoba mu nyumba nabira nga talina wasula then ku ground nga babuuza dukira mu campaign you have to campaign for yourself and be campaign your opponent kati nga babuuza kakati oyo atalina na wasula mugenda muwa mutya akalulu muwesiga mutya mumanyi wabeera kati atali mufumbo atalina okitegeera so in election mukalulu everything matters kituka kaseera mu 2011 when hip hop and rap music was at its climax mu Uganda bajenero nga bamanyi awo bamungi bazze bakeko bazze banavyo bakikuba President Museveni bamuwa amagezi namugamba genda mu studio kube you want another rap Rabiri 11 yes ija mu 2010 sebo yes Penkoni wala mtondere bogere ya naye Museveni tamanyi kuyimba kama musimanyi kuyimba nandi kati kyenku nnyonnyola ekyo kibakibala wama yakuba rap n'atuwamba you want another rap fenna tukamanyi sebo you want another rap timukasera ko ogenda kusika ku population ene yaki abavubuka bagambe muze yasula nabo genda okubba ko like gundi eyo mu 2020 batugenda mu campaign twali tuli mu covid mu covid yoyo yamima lumima mawugwe yamima abakadde bangi amawugwe ne bafa kakati ng'ovuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu omuvubuka olina okulaga nti wakati mu kaseera ka covid ono ali mu batwala taguddeyo omuyisemu and you are very strong nga Bobi Wine tandika yadduka nakuba nezi press ups live wamanka jjukira so kyo kyegamba nti everything in politics matters so this is my advice to Alex Luwemba Alex kakkana kyannaku nnyo nti obadde n'omubaka oyo naye nga tomuyigiddeko bintu ati kituufu kaize he learned nothing and forgot nothing nga ba lost bobons gyetwasomako oyo Segirinya yali amanyi ebyobufuzi nnyo mu kaseera nga batugambye nti bannange tugenda digital migration analog akwata TV azietika ku mitwe okulaga aba constituency ndinammwe nengo ya ma kijja kuyita it is a lost battle but you had two yes okulaga ndinammwe that is politics out of veil ate nawe nalabye nga baga Segirinya alesa abaana 20 bonna babiri kisoboka kubanga omusajja talinga mukazi
omukazi obala abaana 20 otandika okugiramu 9 months n'esatu egyo giragiramu naye ku musajja ine night osobola okufunisa abakazi embuto abasukka abataano oba wagenda ku Shalom Health Service na Shalom Power kabamuli wabula so kisoboka nalabako kono musajja oba mwita bajjo ayita abaana bona nga bamyaka gyekimu obana 14 n'abaana abajjo bamufaanana yabawa omutwe tewaidien awo yetaagisiza so ekibuzo kyombuuziza nti babe kisoboka I'm not sure but ngambye kisoboka oba okitegeera kisobokera ddala abadde bamanyi the private life yali musajja nga akekesiza ddala ennyago naye olonyowa emyezi 9 kisobokera emyezi 9 babadde mulwadde ati kusomeremu emyezi 9 gattako emyezi 9 egy'olubuto gy'emyezi 18 gwe maka gumu n'ekitundu kati oba ozizaayo emabega afuluma ekkomera nga February 23 23 rather wabanga mukolo gw'omulongo kato okufa eyogera nga n'amaanyi agalina kiba kisoboka between kumutta wano okwegulisa ekkomera ennyago yagikekesa onyabo kato lwama agenda okufa bali babatadde nga babatadde yali mulamu awo nga si mulwadde ne kugundi yayogerera ddala emutundu nga mulamu kitegera mugumu so wakati mu kumutta naawo nawona tutamulaba nga tanaba kugwa tanaba genda eri mundaki amaanyi yali agalina kitegeeza ennyago asobola okuba nga yagikekesa kambuuza onyane bwe yasensera olumbe lwamusensera ddi lumusensera awo mu gw'omwenda 2023 omwaka ogwedde 2023 leero tumulaba ku live amaze okugenda Netherlands live wakati wansereko n'abaana ba NUP n'ebirala ebyaliwo so nga tatera kubeera nga akeewa tubalamu emyezi awo gwa 7 nga akyali mulamu kitegeeza ennyago asobola okuba nga omwana w'emyezi 9 wuwe yakekeeza ennyago then olumba olwo nalwo because twogedde ebintu bingi but every day there is an update or there is something that comes by olunaku olwajjo nabadde ndaba amawulire g'NTV ne bakuba story ku lunaku lw'okusandi oba bawuliza bulungi ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba wano bwe ngambira abantu nti bannaye ow'ekisiraani ne tooki ekookya okitegeera ova ku mukeekano ogwange wenye ekisiraani webale nnyo ekisiraani kya Mathias Mpuuga Nsamba kimwetimbi lwaki okimulangirirako naawe lwaki wa wano abasajja abo bampuuga nga batandika ebyobufuzi kuba mu UID eyo means of communication engeri gye bali boogera naffe batukubanga nnyo siyaasa ebyobufuzi oba ebyobulimba propaganda kyogamba Mpuuga atambulira ku propaganda anti nkubuulira nga bakajja propaganda yakolanga nnyo nga modes of communication radio mawulire okitegeera ng'osobola okusasula kyosasudde ne bacontrolinga the narrative essaawa zino 2024 tulina kyo tubaita social media tulina online teyeerabira miteekayo post essaawa eno mu dakiika nga 4 nga banzemu wemba mbadde nnimba someone counters me naleeta fact naye luli wasomanga amawulire tolina feedback ogenda wandika ludda wa comment mu mawulire ga bukedde timulimba ng'oguma naye ng'ate bangi abakikkiriza nti mazima and it gets away they got away with a lot of lies same as radio now we are online so kunaku lwa Sunday mukulu Mpuuga namuwulira ng'ayogera n'agamba enteebwa y'ababaka ababiri abo yagirinamu omukono yayogera n'abakulu nga bakugera ne Segenya Mugabe sagala kufiira wano biki nenjogera n'abakulu ne bamutta owulira internet seyerabira NTV ekola story ne tukomezaawo emboozi eya Mpuuga nga yeegana nga ekenyini agamba oyo yena agamba nti yali munteeseka twagala tumulabeko tumukubira emizira ffe tubiriimu okitegedde Daily Monitor neyokuba omutwe ng'etunyonyola enteebwa y'ababaka ntigakikoleza eki yakibaddemu n'agenda n'agamba n'abawandikira ekipapula intention to sue ng'agolokadde ebyo tibamulebudde era bambi Daily Monitor wayitawo wiiki emu newandiika neyeetonda now is the same person yayogedde nti yali muki kati bamulumbye jjo yadde ali ku kibiina kya Jema aba NTV awo n'agamba nedda abakulu be nabadde ntegeeza be bakulu b'amakomera be nali ntegeeza abakulu b'amakomera kuva ddi nga be batta okitegeera bali bo bakuuma kooti kyebeeresazeewo ne bakuuma leero mu decide anything so tegeeza Mpuuga mufere suuti awedde okitegeera kati ebyo betujje mu Segirinya asipanawo mbali Segirinya ebudde Mpuuga amwanyise bw'ati amwanyise amulese bulere so mbadde yakuwa ku bantu ku
bibaddewo wakati betakola share semba yo kushalom 256 oba Zambia wiki bambi sam yes so yes bye tatawa zome manyo wechibwa ali kwalali kumbe mufere suti bana afuza abasinga bonna balino just okukimanya nti era eno wajjamba we bantambi abagenda okutekinga time abatereka byewayogera luli abagenda bikomyawo oba kitegera si eri embeera y'ofuza ebyedda they just have to twatuyayawo era wiiki eno Chosen Becky ne dictate ne yali bawe dictator Amir ngoluvuvumo luyita nga Chosen Becky alumiriza yali bawe okubanga amukuba era ne mukwano gwa Becky avuddeyo n'agamba dictator Amir yakubanga Chosen Becky yes naye Amir n'abbaako kyayogedde asirise mbwera Amir yatwalanga wakatulo atana kyakola okuleka okwoza engwega nyazaala we babyokedde nabyo oba ebyo kuba biteeka babyokedde yakolanga emirimu ng'anyika empayiza nyazaala we boarding kageza bikunde kanza sezaala we ng'atera kufumba kwatizembeke yakwata bakadde n'abajja mu kyalo n'abaleeta n'abeera bonna era munya ensonga yasinga obbawula ng'agiketamirwa agamba talina mirembe waka tasobola bba mufumbo eno banyazaala we eno mukoddomi eno baluusi kuganja bonna nga bali awo ekisooka tukoleka disclaimer kano munatusaasira ono tukwatidde tubakita molecule amaloboozi agalala gaba gayiseemu munatusaasira tulina be tuli nabo wano naye tugezaako naffe okupraisinga amaloboozi gaffe mubeere nga mutuwulira bulungi so munatusaasiramuko set yaffe olwaleero tukwedde mu restaurant naye kiwa ebyuma bino ebya muzungu amaloboozi gaffe mutuwulira bulungi naawe issue ya Chosen Becky ne dictator Amir is something that was excuse us yes minimize score yes. So ensonga ya Chosen Becky ne dictator Amir it was bound to happen kyogera gwabirabirawo ntambi kyekitubeeza mu positions wezit you were forward there waliwo show gye nakola eyaego era ne banviirayo bubi abawagizi ba kubya Becky ntambi eya Becky wabyogerako omwaka oguwe bino byennyini byolaba wabyogerako abaganda bagamba ensi bambi edi bya muterege relationship kati nawakubeera nga eyawukana ssaawa zino empanga yaayo yali etya kati fe olumusooka ku mpanga eyo ebeera mbi we seem to be prophets of doom yet we are not yes naye nga olaba there is something wrong waliwo ekikyamu ekiriwo ekisookera ddala Chosen Becky mukazi wattu mukujja wano mu Kampala ajja n'omwana we ow'okumugugu gweyajja e Kampala n'amuleeta yajja e Masaka n'amuleeta wano eki e Kampala olaba vidiyo ey'oluyimba olwo what is the title of the song Suubi Chosen Becky is trying to portray life ye weebadde okuba wava mu kyalo paka mu love triangle issues zaalimu ne bbaawo kansooke nkubuuza katono omulafu kyandyebuuza Chosen Becky asanga atya dictator Amir sinda kulimba tibaba yamusanga atya ne dictator Amir wenzijukirako before Chosen Becky namulabanga nnyo ku Facebook okwo guys like a blog yali wamaanyi then professionally ndowooza nga alina emirimu gyakola bajajja bwa kamyufu okitegeera now being a blogger dictator Amir ndowooza yalinga era blogging ku bya entertainment kyekyo tebyali bya bufuzi so there is a big possibility nti they were bound to do what to meet at time X then ne bameetinga ne beeyagala okitegeera okweyagala Chosen Becky aze n'olimba bankuza lufuuse bankuza ate Shalom ononsonyiwa okulandagga n'ampuliriza leka abantu bategeere yes nansonyiwa nekino kankyogereyo sisi yatekuna Chosen Becky ayise mu bizibu bingi nnyo kino kyekiyinza oba nga kisembayo ekya relationship naye even mu kujja nga amaze okukola oluyimba bankuza Chosen Becky ajjira mu ddoboozi ery'omuyimbi omu
nga bafaanagana era nga towuliriza tolabye video ng'oli mu kyalo eyo kannabulemu mutyaba okanaga kyanyo abaloni n'owulira bankuza olina omuyimbi gw'oluwa because Chosen yali upcoming kitegeeza Chosen nga teryakola ki amumanyi nga wawuliza bankuza nga presenter tanaba kujja kugamba nti Chosen Beki ng'olina omuyimbi lwokola ki ng'oluwa kati mwana wattu omuyimbi oyo yalina management nakati akyagirina management netegeererawo negamba ono nagenda kubeera buzibu nga yakajja 2018 okuwulira biri mu ndongo ogitye management y'omuyimbi oyo erwanye Chosen Beki yamulwana indirectly nga teringa ng'eyamba one time bamubukingira Share London Chosen Beki mukazi watu yali avudde Masaka nga tamanyi na Ntebe airport weri ogenda okulaba nti otandise n'okufuna jigs ogenda London mu Bungereza omanyi essanyu libeeraawo olimanyi kumbe eri gyagenze waliwo enteekateeka abeereyo ebbanga e London bamuwone waneeno abeereyo ebbanga myezi nga 6 bantu bamwerabire wa batereze ground wano naye myezi egyo 6 Chosen Beki era asigala awulira yagimalayo nga kirungi nnyo nzaani ye nga mutanyufu kamama kumbe wano ground era nga waliwo kugamba emusali agalina kubyogera Shalom byogera omuntu ategeere omuyimbi saagadde byogera ne management abamutegedde bamutegedde wamma muyimbi ki naye Chosen Beki is so talented Chosen Beki is so talented nti she was a threat to that artist and her management ne baagala bamusirisize waki wali bakusimu nkubuulire kati Chosen Beki buli bizibu byayitamu oba byatuukamu nebino ebya relationships naki nzijukiramuko neŋŋamba watya nga tuli ku bino tulino Dictator Amiri biki nga ne Dictator Amiri yali mupange was part of the script esula Chosen Beki kisoboka abasajja Shalom nga bakulinamu interest kati fe era shawo nga bagala omuntu abeere spy wa America nga bakufunira n'omukazi ne wane Rwanda bibeerawo omukazi yali mbega naye nga 15 years aminamu n'abaana naye nga amubega bibeera so olukwe lw'okusuula brand gye beta Chosen Beki luvudde wala omumanyi gw'owulira Chosen Beki ayimbanga Jebbi kayimbanga takubulira Jebbi ayimbanga toyogera musiru veeko amagwa atulaba omutegere so ojamu Chosen Beki mukazi wattu n'apapa tugenda okulaba betomedde nange nange kyendaba nange ate ntambye okwogera ku ekyo ndaba nga Chosen Beki ne Dictator Amiri ndaba papa ndabawo okupapa kugamba it was something like an ambush love relationship ambush kyova olaba Chosen Beki lwakwati Shalom nakitegedde oli mukwano gwa Dictator Amiri naye nonsonyiwa okwogera amazima wa and we being critics we are also conspiracy theorists nawe otekawo eyiyo conspiracy I'm going to tell you one conspiracy lwaki ngamba nti olutalo lw'okucula kanyabo ka Chosen Beki lubadde luluke kuva ku day one bakasuule nga baagala mukuba era nga kisoboka there is a very big possibility nti ne Dictator Amiri lwe lulimba luli olwakiweewa banjagalize mwagalize samwagala emabega gwali upasi mukala there was a matchmaker in between amanyi nga akulaba otambi ogenda onkyusa obwongo ngenda bukukyusa olaba video ya Chosen Beki ey'oluyimba olwo ddayo girabe Shalom nti ase bankuza luno olupya lwakoledde video nga portrayinga tudda tunaddamu tujja nnyo wano tudi yeeyo eraga tukyatuka n'akaseera mu siini emu Chosen Beki nga amaze n'okufuna omwana naye nga Dictator Amiri wajja serefu tafaayo tabeerawo oba kitegedde oba teyamwagala from the beginning actually ndi mukunnyonnyola nti kanyabo kamaze okugwa mulaavu kumbe ono gwe kagudde naye museetinge
chobola sister wa film ya Eva wano oyo mugala ayogedde ne Kasuku olwaleero oyo mukwano gwa Choze agambye emiggo gyakola ki gyavuga ekimu ne kikwata ne Amiru ng'asobola okuba omuntu sagamba nze ndi ku byogerwa and I'm creating theories for you oba kitegeera kakati dictator Amiru yayingira obulamu bw'omwana oyo tuzamiro bibana abavubuka b'oku kibuga akulidde mu site n'ekirevu kakati ne Kachoze ni Beki kale batandiza okukola family bazadde okitegeera Choze ni Beki omuwala bulungi naye waatuuka mu industry wano ng'amazeewo n'akabanga naye afuna emikwano wamala okufuna emikwano nayo gimugamba oyo nno they are red lights Choze ni Beki naye n'akitegeera nti kati ono gwali naye the stories z'owulira naye n'atandika okwagala okubeera omusajja okwagala okufuga omusajja nga naye afunayo nga naye afunayo bakibuuka baani bino byempulyampu yafuna atanye n'abankinateete kati olaba story bwe zitandika okukwatagana netufuna amaka nga mugenda bbamu piisi wadde ona realize nze ono kirabika naye intentionjagala saidi eyo ne badictator Amiru kakati ate script ekyuka esooka etya akakazi katuka ekiseera awo Kachoze ni Beki nga wano mu Uganda ng'ogyeko omuyimbi Rema Namakula owulira wano ng'ogyeko omuyimbi Stabu Wanatooro nga Choze ni Beki yaddako okubuukingibwa ku bakazi buli weekend ate weekend yokka buli kanaku kumpi buli kanaku bakuba emikolo ekyo emikolo giberewo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday bakuba nezi weekend okitegeera Choze ni Beki oyo kati omusajja n'afuuka manager nga yakwata enkalu nga yakwata wakwata sente zitandika okuba nga ziwera kale Choze ni Beki afuuka nga business takyamulaba nga gwe yaganza gwe yayagala at first obula kati alaba omuyimbi gw'amanejinga business oli naye eri hard njakizudde nti ono intention ze tezaali za love naye atandise okweyiya bamukyusawo yiro kakati ne babeera mu maka nga they have to keep the image that we are yes but in reality when they are not chobola wawuliriza ebibuuzi bya abantu abalinaanya okumpi abavuddeyo okwogera omanya abantu mwangu okudismissinga oyo esasuddwa ojukira story ya videographer yabyogerako naga ati Choze ni Beki aleeta abasajja ewaka ne tugamba oyo mugule twanguwa lwaki twanguwa nti bano ababiri bombi but creating the image mu boxing watu waita pretty boy bagituma Mayweather manyi lwaki nga mu boxing wano waba mulitira punch ye yeewuma era walaba nga yeewuma nga nnyo paku yawo nga tayagala mu scratchingako face ye ninga boxing omutuufu obeerawo n'okubano oba otunulanga gundi machete we bali kano nga kokabera pretty buli sawa round weziggwerako nga tete scratchinze bana abayimbi oyo muyimbi Choze ni Beki ne Amiru manyi nze mba dissecting ebira 360 degree sibako kuwagira kwetera angles zonna bwe nolonda mu Uganda kanzire wano kwenye timu oba wano Choze ni Beki ya creating image and the personality of akawala akavudde mu kyalo akawala akayina empisa akaze Kampala wano nga kamaalo okitegeera nako kanyumira bulamu bwako character y'abantu nebajagala she's free byakola ku TikTok ebyo nayambala ebigoyegoye nakola zi challenges ezo biki wafuna uko ku mulwadde nti mwana we nafuna kamera n'agitega naja n'akaba amaziga wano olaba character eyo okitegeera kyempo I'm building for you character of Choze ni Beki kakati ebyaddala nga ne wabawo olutalo kinga lukuba Choze ni Beki the public will defend ya nga alina bano bambi ekikula buno bataka tebakagaliza kati nkwete entalo nkwete luli olutalo olwali lumusuula n'alugwamu olwa management netudda mu luno nga amaze okubuuka naye afunye emikwano afunye oyo writer Johnny K the writer omumanyi awo industry bagimuddemu bamumanyi bamuwa amagezi kola kino kola kiri nalo oluyimba lwa Subi Johnny K yaluwandiika kakati amaze okupigatinga character eyo ebaddala singa wajjawo scandal naye muteri abeera ku side yako kanyabo on the other hand ne dictator Amiru Ndongo agimanyi nti ukadi Choze ni Beki gyazannya be bagisookamu
abimanya abirabyeko nagibuildinga yemu era dictator Amin w'omusanga ludda wano mubuuza ku yakyo producer abekodda musana ate toyogera tusembere kwano mu maaso situla anti ng'ositula kamera akasana ndaga katwocha produce osiris akasana katwocha produce osiris no Jeff bisimanyi washo mongelako erya ero sembera ali muzetekani ate tojjaako bino si ya BBC no bango BBC kati story senga bagiddamu wiiki ejja ffe tukolerawo mbawa bwino ku bwino ate nensoka wala beno show oba olina okwogera jebbi sikuzirika mu kyemba kugamba oba olina okwogera amambadde ku ki alwanye entalo za management abuusa ne red flags katalenga yedite tamiru naye agamba ono beki byakola abimanyi politics wa music amumanyi dictator Amin anya creating the same character and image ndino womusanga ludda ndinomubuuza banaye ensonga zamwe negundi mwayawukana nedda bannange n'abeera kapa n'agonza omukira enyo nga azimba restaurant ye nga wazimba restaurant sente ziba eri mu management eri ziba mu booking azimba mu restaurant ali mu afisa akayawula alinga lirupazu mwawule wajjo akunganya akasente oba okitegedde kakati ku relationship teriwo ngenda kuwa example endala yabiri mu bandi ebi waliwo omuyimbi wano wa Eagles Production mukazi yalina bbaawe nga naye ali mu band mu Eagles Production baatuuka ekiseera bombi nga ekigambo kye ekyoluganda tebabalize ebigwa omwami n'omukyala omwami wabaliga eno omukazi naye agivuga abaliga eri bali mu Uganda muno bali mu Eagles naye ng'omuyimbi beezalamu abaana kati batuuka ekiseera ng'ebyaddala singa baawukana bizinesi egwa mu public waliwo bandi awo 227 nga tuli mu Kawakapo band music nga bandi y'amaanyi nti Geoffrey Lutaya ne Irene Namatovu Catherine Kusaasanya Fred Seruga Yusuf Kinene simanyi nani ne Doreen Mutibwa entambi oyina wino Rebecca Jingo ne Roy Kapale yagenda ebweru bati nyangu muba nani kwegamba nga singa bawulira mbu nno Geoffrey Namugga awo bandi ebesa abantu bajja sasika bandi ja besa kakati awo kapo gyegamba yo ya Eagles nitegedde ne batuuka ekiseera kusaba kisonyi wotadi sirika nitegedde nze kapo yaleeta obuzibu kayimba nanyimbya kayimba buyimbi kayimba nze ndeka njogerere mu ngero kati batuuka ekiseera bekubidde ennyimba kapeeyo omukyala abalega nabo namwe emmotoka bamwako TX Kawesi webali tugamba akijje kumbe waliwo akazi tambi oyina info bekubidde ennyimba omusajja yasitikyamuwogo gyokisula gye kirandira abakazi oli nayimba ki kati enkola ya takisa gikuwa yajesonyiwa zoba tonjagala ngota okususa wunduza twakowa emivuyo kati baba bali awo ne balaba nti naye abantu katukoyo olufuddeŋŋanya buli kadde njagala kubeerawo oli wampulirira emirembe mingi nawe onsanyusa okitegedde abula ntambi you cannot sing to save a life gambi ekyali nkusaba kisonyiwo dadi taata juni yasonyiwa kati kituuka ekiseera nze nikukubulira bulamu bwakyo zenibekelekitalamiru olireetinga giving video example webale kyatuuka ekiseera nga bavuwadde omanyi kye bakola nga bavuwadde ani nani abakapa eyo eya Eagles nebaga bano bantambi bafaala katubakolemu omukolo Papu Serena okwanjula basonde twasonda sente paka mu biliyoni emu obukadde nga 3 biliyoni 1.3 biliyoni nga diru eriwo kiwato kati sente zituukira ku akawunti y'omu kwabo mukazi zikuŋŋaanira okwo naye nga weziwera alina okuwa omusajja ekiwato kye ajje ku mukolo n'agala amuweeko colo sajjambi yali agaanye okujja
nagamba sijja linnyayo ate gwajja oswala tojjukira ebya straka ne siza oyagala nawe oswale omukazi nga yagenda oswala okusinga n'atopinga ekiwalo nekiwera ne bakola omukolo kyova olaba nti wano mutuuse mu saga ey'omuwala akola ku TV rape n'oyo omukyala nga ye yali ng'ebyaddala anonye bawoono naye wetwabikubakuba najjukira amutaasa nti eddadi era nabagala ne bakolayo vidiyo awo nze nno omwami wange anjagala nnyo ampita bepi badde mutugyeko ebyo nze musajja wo nga nali mwagazaki biki ye industry kakali ne dictator Amin kyadduka ekiseera nga there is no love but business kino yalabika kitya dictator Amin nekyo kyabiki nga bakoze eki baawukanye naye ng'ebyaddala kuba biri awo waliwo eyali yaloberayo ka feeling kali abikanaba mukazi batekamu feeling ezo ndiwadde wana realize nga nagala akole revenge naye kayite kebulizaayo kyola ti abadde hati nnyo nti niwankozesa wandekawo wankozesa walinde first place nonimbalimba omukwano nga tekuliiwo okitegedde nenkwesiga nenkukono obwa managing ekiwato n'okisalira wakati laba ozimbe ne restaurant ondese nawo oli naye namugamba naye naawe wakasawangwamu naawe nenkuleka nofuna bewafuna bakawaddwa nowapangisiza nga yo tubiwulira lwakitondeka naawe okitegedde move on akayimba ka radio move on go find another lover naye watifu nga twegala bino byonna nga bapromotinga luyimba lwabwe nze ntambi saagala kuswala nedda nti okuswala kale nze nkubuulidde ebibadde mu ndongo naddala mu band music script ebeera nagiwandika mumanyi waliwo omusajja muwanvuyirivu bwati aweebwa ekitiibwa kyankyennyo mu band music enanyini script ezo ndeka nesonyiwa jebi sasa mwerobeko nesonyiwa sasa mwerobeko nesonyiwa sina kyenayogedde okitegedde he built Mengo hospital yoyo kakati oli batikuku nyo kagambye embuye ne asomera piste physics kakati mwana wa kyatuka ekiseera emboko yo okunyoka nenyoka ngamiri akuba omwanya emboko omanya emboko wenyokera nakuba starebu omanya emboko wenyokera yabakwatira mu kikolwa omukazi yatuka ekiseera ng'ebyabikola omanyi laavu eno nzibu Shalom naye era akutumye nti oli ku script gwe omusajja ogenda osula omwana w'abandi mulaavu kayizo baka akumimirayo kukolomu n'onywererayo n'onywera okazaddemu n'abaana kakuwa ate ke Masaka bakakuza kakulya ku ndiizi kanoga omanyi feelings zino ziningi gye zikolamu ebintu byazo wezijja olinganga naawe mba oli ku muzannyo ate wafunye kawaddwa emboko neeruma ekiro kakati abo ababiri badde balina issues empitirivu embi ennyo kati ono omusajja yatuuka ekiseera nagakalinze mukitadde kapromotinga restaurant yange empereero naye wagenda okiteera amaze namufunisa olubuto azadde naki n'omwana waliwo this aliwo ntambi Becky nga azadde omwana yapostinga amannya malala namiru napostinga amannya malala ati wengugira negamba love yaba ne badde triangle bagiyita mu luzungu kita a love and hate relationship ngeri highly toxic ngiri mukko a toxic relationship nga twajiva nga weri akamba example ya toxic relationship oli mwagizi wa maniyu bagikuba eswaza nga twajiva ngomujozo okwambala kumanya omujozo gwabulu samba ba okumanya ebadde toxic ali toxic relationships zezo zibaita zipone andikaigera okupaka tovaapo Will Smith omuggo gunyoka wano ka sex nikazannyawo bad nika compensating ngono okulaba nga mwadde lubuto lwakuleka olulala kitudde lw'abaana namuwola olubuto mukulumu wakanyabo kamagala abeerewo omuyala agamba naye nakusanga ne bakawaddwa gwamanyi olwapangisiza gwamanyi taliiwo tabeerawo wazadde wano omuyala ajja ntikatire abantu ku social media following yange kantume n'amannya ga kisiraamu ono nagamba naye bwatuma amannya tombeeredde nawe wali naye kandeeta agange naye naleeta ag'ekikristaayo oba kitegete yebadde laavu yaabwe oba yekyali laavu yaabwe teriiwo naye baagala ebeerewo bagikaka ebeerewo because of the business
nti Amiri saba zino wadde yava mu bulamu bwa Chosen Beki akyali ne manager we naye ate business gyazimbye y'emmere eyina weekwataganya ku family values. What kind of man are you? Banga olisa families ezijja Wina n'abaana y'emunaana ne balya singa bawulira nno wakuba omukazi banajja kati n'omukazi naye akimanyi kati omusajja ono agamba successful mu business kati kanta akaka bategeere the kind of Chosen Beki akuba business ya Paul ekyo si kikyamu bategeere the kind of man anti lavutuusa abasajja banagulira omukazi emmotoka wamusanzeko ne message ku simu n'agyokya lavu mbi togigwangamu ogwa mulava akatali ogwa mbatemu ne bakukuba ne bakuwonyoona ogwanga mulavu mbi ebanga kansa eruma lavu mbi. Love is evil. Spell it backwards, I show you. Love is evil. Spell it backwards, I show you. Evil is love. Yes. Evil ya E-V-O-L. Evil. Love is evil. Watch the gira. Akati bantu bali mukudiringa nacho. Ko business ye egenda bulungi. Alaba eri successful. Kati kante video kankole video portraying mbalago omusajja ono getudiringa naye. Mubi mudiringa naye. Habiri ya family. Kalabiri yatafaayo yankola bino yankola biri yankuba emiggo biki webityo. Nenga at the end of the day characters zino bitu ino zegendereza ezebbiri Chosen Beki ne dictator Ammy bombi magonda majja cheche begonza ng'emikira gya kapa ntosola bafolutinga kintu nakino alenga olamu in reality kikyalo mulawo nti olinyanga bad boy biki ate kati boyina omukwano mungi nnyo naye kati omuntu wakola agamba ekyo kyo kiteka kisajja okitege kati fe abagonvu kangwe n'entambi mu mukwano kumbe entambi ate mubi nnyo mutemu nnyo kakati be bano magonda majja. Don't dismiss anything that comes from each side. Put it into consideration and lenses. Leka dictator Amiri aleme kusiba smile ear to ear. Ogambe yo gwe nnina. Nawe gwo omwagizo ogambe dictator Amiri ngitasobola. Same as Chosen Beki. Togamba nti kana kazi katwa have masaka ke bakoza tekasobola kola ebyo tekasobola ganza abasajja basatu ku mundi gumu. Bibeerawo. Teri kintu kiteri bwenzi businga mu music industry wano naddala kuba kyala benzo okufa. Benz tamanyi Mercedes. Mercedes Benz yetambi mbu Benz amanyi Mercedes. Kendi kubulira emboozi y'omukyalo omu awo naye eyekuyetigira character ya bambi mumanyi siri muyembe ndikubuulira ogambe bannaye musuuza nga yambireka naawe ojja kunkyaza nze gwe mwasigaza okubuulira abantu amazima ku bintu ebyo ebyedda kyogaa si mwenzi asinga Mercedes teyali musuuza naye ndi kunyumiza olulala obbi wange yanyumiza kyankanaku kino kirekawa Chosen Beki nanterako bakibalekawa bonna babiri baki balina abaana bwekigenda okubaleka abaana bajja mmaliriza kigenda okubaleka waawano kiba kyangu nnyo okukyawagana n'omuntu nga there is no string attached. String saba zino bebaana webali ulemu na moving ambula ne muina tebalina abaana babiri basatu kakati aba abaana bagenda kubeerawo mu bulamu bwe permanent whether they like it or not. And there's a video nga lili atwala abaana kusomera abakimayi abatwala. That is the responsibility. Yeah, you know, all the comment I can go chali mwana muto. Omusajja abera myaka 5 nenga abaana bakwatagana bulungi nenga omukazi beera babwera. Semazi mukazi. Because abaana bote bali mu byamu. Kadictator Amiri alina okulabirira abaana be, alina balaga omukwano babe. Obochite neka ti obuzibu mukazi. So maturity will kick in. Kubamu kwaba ababiri. Then egos ozomukwabe kakane saba zino bombi egos zabo ziri waggulu bombi oli aganye okogerera gekituufu onagamba anyongere kusajjura kwa relationship alino bawo musiru you compromise nakiga alino bawo musiru temusobola bba magezi mu relationship mwanya ne wangala. One has to act a fool. You might not be a fool, not act, but you have to act a fool. In every successful relationship one has to be stupid. Umagala mwe mumbere bamagezi bangi na holi ne Scofield mama kiba kigani okitegera kati wano nsuubira Dictator Amiri being a man will mature up akole the big step okubeera nti bagenda kuswaza family yaabwe baprotectinga ekikyasigadde ekitono
naye saawa zino akyabumbujja mulaba buli ayogerako mu gwenja kusiba kijja kukola ekyakabaadde musungu that can't work. Ekisooka mwe mwennyini mwe muleeta ebintu bimuki media fa critique we shall create theories tusigira omuntu ekifanya ali ewaffe mubende matete oba kitegeera we shall give fair comments nga teziri mu favor y'obaoli nga tugamba bantu so ensonga muzijje mawulire muzihandolinge bulungi ate oleeta bwaki tewaliwo kyakunywa buleeta akuyiza nawe kati mukola oleeta naye kati buno bukita buliko kyakalinginda bukozesaki akuyiza nya soda kati buno bubeera bwakingenda kikitengenda okusangula saagala bakusobera omutumya emmere nasooka naleeta buli bugundi buno obuti bw'amannyo omutumya emmere naleeta bufooko n'abutusembeza enjala ekuluma mbata buseyi bamwita kakirale basoka kakirale emmere nze njirabe naye baleeta buli ebyenda bikwedugudda olunaku lwa leero obadde ku press conference ya EPAS Magonza national 31st January ku Serena awo bye mwogeddemu EPAS are insisting up to now mwasinga ba big film soka big film beba a big film tunamu Bebe Cool Bob Wine ne Chameleone ba BBC EPAS agamba tabawunyamu abasinga olunaku olwaleero mbuuzizza EPAS ekibuuzo EPAS November yavaayo n'ayogera statement nawandiika I think nze yavaayo mu nsi yonna nembeera ku saidi ye kyeyayogera lwaki Shalom mu ggwanga Uganda nga tulina ba media critics analysts commentators ab'ekibogwe abatunda emitwe gyabwe mu campus ezo bangi basajja bakulu balina program baba kumuyimba mu kiro obunyama omuyimbi alina bapangisiza amayumba alina bagulira amamotoka which means nti omuyimbi ono yakoze akipinge bano bakipinge the narrative each narrative he brings out bamusoga bebaweerera bamusoga eclipse oyo omuyimbi ajja kubeera nga yasinga emirembe n'emirembe amiina talisobya mu maaso ki gaabwe kubanga sula ennyumba yagula amafuta BBC Bobby Wine Bebe Cool Chameleone they are very highly fundamental mu music industry ya Uganda bibakoze their discography their longevity fan base ba creating okitegeera bingi they are considered the greatest of all times of our generations anti kati nkubulya of all kati nkubulya the gundi zibeerawo betusuulasuulamu okitegeera they are considered kitegeeza the reality they are considered arguably the greatest of all times something ekibuildingiddwa nekibeerawo nekifuuka bible truth gospel truth ekikola ki nekistandinga forever netugana okukomangawo orevisitinga the debate kubanga wali bakicreatinga dda nabadde mpa example ng'amaze okuwa ekyo music tatuyingirira